Jason Derulo yakuinboxinga ye mukama wange mbuno nga munyumyaki nkulageko ndagaako so nasako kusoma bannange naye amasoni mu bituufu Jason Derulo inbox Zaira Hi Zaira munalindako naawe ndabeko soma message zange asigala wala nasigala nsoma nga abantu bawulya ndomanyi ndikyaliwo sobola kutulira mu baale dakika 3 ne bagaba 2 tevala sikolezo simanga host biki bakubidde bakusaba come and host night sibiki I can't because njabba ndya sente zo naje twagenda ntisanga abantu nga they are smoking shisha no cigarette yali weed so they were smoking mpulidde bwalise I can't sobola byawula but still specific kwesangako so ne mugamba Ashimanyita abana baffe bonooneka bwe bati muchuzi yaseka namuza abaana bo naani nenga bale bantu bakulu kati soko linde kati awo waliwo ne alalino nawendeka oyo bakazi bakulu bakwembogo nga bakulu namubuza nagamba ndi ku campus nayo kubembogo kati aka video mali mukolera kakuwereza abazungu no tekali ka kwa mwaka mwakirire no mu ghetto mu shooting Alan muwereza abazungu Right to kama sende. Duseke na memundeke. Naye kati oyagala kola course chikale Zaira. Lo. Ha. Mulo wali ya mazina. Anti. Loba nakukirizo zina kano. Nene baba bachikide. Era nabo balabanga bali muzino. Nga bajaguza masicho. Kalo chimanyi Zaira oyinza okula n'otuuka like 25 nga ebyokuzina byakutamango oyagala kubeera business. Here. Awo bonjozi no. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, kale nyongero banirizaako ku Mukutu Cruise exclusive Allen Cruise Gemanya. Thank you so much for subscribing on my YouTube channel. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli abantu emitwalo 2 ejja subscribers. Woo! What a milestone. Nene nnyo olugendo luwanvu. Kyokka n'omunange ekikwewuunyisa siweza yadde emyaka 10 ne YouTube channel eno. But waako ono gwenkola n'engeri gyenkolamu ebintu oba oli awo bye bibanjagaza. So nange ngezaako okulaba nga nnoonya content omulungi, mbanoonyeza abantu abalungi. Bwe mba mulina abaana abandaba ne mbanoonyeza abaana abali mu myaka gy'abaana bammwe abali wathi okulaba. Sitala nnyo kwagala kuleeta mwana ng'oba oli awo omwana wo bw'anaaba alaba tajja kubaamu kyayiga. No, njagala nnyo ne nkuleetera show n'olaba omwana n'oga Cruise nawadde muwala wange show, nawadde mutabani wange show, n'alaba naye show yammwe ne gundi yabadde nnungi, show yammwe n'oli omuwala, show yammwe n'oli omulenzi yabadde nnungi. So today on the show I'm hosting Zaira Muzeyi Desire gwe nina wano olunaku olwaleero kubanga Muzeyi Desire yalabikiddeko mu katambi omwezi ogwo gwe tukukubye emabega. Ne Zaira okimanyi people are saying Zaira oli wadda mukali ka video ng'oyogera ng'ogamba gwe weesobolayo baali babuuza omwana Zaira n'avaayo nze ewaffe tumala koza ebintu betumala koza ebintu. I think I was just ready for the question Machika nali nchirinze. Wali mu group ki? Junior Hotels. Junior Hotels? Which year was that? Kubanga abantu abamu badde bagamba either 98 2001 ne bagamba nedda. Zaira ateka kubanga atubula. Wama which year was that? Tusobola kujjukira. Ge mazima. So kujjukira interview bagikwata, but I think wogikeberako ina date. Ani yakaleese? It was a fun. Yeah.
yatete yajileta mbubi. Possibly you're 21, you're 22? I'm 20. Hey, Bambi, Zaira, as young as you are, Bambi, at 20, we've go bulamu bulungi. Amina. Mukama yebale Bambi. Amina, Alan. Kati uyo wafunye ne deal empya. Baba ita batya? Relief Sanitary Pads. Bakola pads z'abaana bawala. Zokka. Like kati zetulimu right now, but I believe era mase bajja baako nikyebongerako. Okay, awo tugenda kunyumyawo deal engeri gye yazzeemu n'ebintu engeri gye bitambulamuko. Mukadde kano kubanga it's not easy. Ate okumyeka brand ko bulungi, but otherwise soko obuuze ku bantu tunatira okutuuka mu holidays, abaana abamu interview bajjajjira mu holiday, eri abazadde abamu abakulaba. I got shocked one day when I was mu ssomero eri kindergarten nga ndaba abazadde abamu bali so happy okubanga ozze. So kitegeeza you've tried okulaga audience nti zona audience ozisanyusa. Yeah, so buuza ku bantu tutandikiraawo. Zaira. Hi everybody, hi guys, my name is Zaira. Musibye mutano banyabo ne basebo. Amanya gange nze Zaira baby. Yeah, ndi influencer atela nga ndi brand ambassador Relief Sanitary Pads. Yeah. If someone calls you a TikToker, do you feel like someone has offended you? Not really, because I was once. Everybody's a TikToker actually. You were once a TikToker? You're no longer? I'm an influencer. Hey. Kwanga ndaba nnyo ba TikToker ng'oli atuuse ekisene TikTok oyinaga don't call me a TikToker. Because everybody's a TikToker. For as long as you have a TikTok in your phone, or video, you're a TikToker. To me, yeah. Why do you think abantu abasinga bawuli bwe bamugamba nga you're a TikToker? Why do you think yegana image eyo? I don't think chilimo kwegana, but you need to work for it to be called an influencer. Yeah. I don't know if I offended somebody, but I think that's it. To me, actually, to me, yeah. Kasoba ngomuntu alina account ya TikTok. Kasoba na account ya TikTok, ngokola TikTok zo. Obedanga ola babanchi into YouTube, I don't know. But may feel like I'm an influencer. Okay. Ku understanding yange. Yeah. Do you attend TikTok matches? Zebategeka? I used to. But why? Why aren't you attending nowadays? Literally, zinogunza debategeka enaku zino eziwedde. Zibaddemu ne weather condition etanfavoringa. Yeah. So, tonaddamu ku attendinga. Mbadde sinaba ate n'ekirala mbadde sigambibwa. I think that also that matters. Obiraba bulabi? Yeah. Ogenda okwekanga batadde. Sometimes bangamba ne nnyonnyola ensonga. Mugamba kwaro ne yangamba ko nimugamba I'm going to be there. Ba enkuba yatonya nyonyonyonyo nenemesa okugenda. Era ne mukubira ne mugamba munange obudde bufudde. Sobola kola nti. Ate olunaku lwe bampita but I wasn't okay. Kati nga sizinza obusasobola. Okay. Yeah. Zaira, eri omuzadde atulaba? Yeah. Oba eri omuzadde akulaba? How would you define TikTok life? Eri omwana yagala ogikozesa obulungi oba eri omuzadde akulaba essaawa zino ng'oba oli awo yandyagadde omwana we ajoyininge TikTok emikutu eyo gye mubeerako? TikTok enyuma. TikTok eyingiza ssente Alan. Woba ng'omanyi ogikozesa. Ate era following yangu okukula ng'owa abantu kye baagala. Segera. So waliwo okubeera ng'owa abantu nga a little bit vulgar. You understand? Waliwo abantu babyagala. That's why I don't want to go in there. But omwana oba omuleeta ku media eno sooka omubuuze ki ky'oyagala. First question. Oyagala ki? What do you really want? Because waliwo agenda okujja atakola atya abeere nga ali very vulgar because you didn't take time to sit your child down omubuuze ki kyayagala. Waliwo n'agenda okujja nga yagamba mami I want to be like Zaira. Okay? So you get a chance to call Zaira. Me I'm always, by the way, I'm always available because people call me. Nyambonga mwanange mumbulireko because she's saying she wants to be like Zaira. Chicha asobola okukola.
And the other thing, ngomzadde, you should make sure your child is disciplined because discipline is the key. The child has to be disciplined in any way. Yeah. Why do you think some parents batisiza abaana baabwe okujja ku social media nosanga omwana n'agamba my mom doesn't know that even I have TikTok in my phone? Because I think sometimes parents balina ebintu ebibala bitafavoring abaana baabwe. Yeah. Ate nga nabyo gyebiri. True. What are some of the things abavubuka abamu bye baziba kulya ku TikTok ng'oba oli awo abazadde batiisizza? Being vulgar. Then ndaba nnyo like being vulgar and disrespecting people at some point. So I think omuzadde naye aba atya. Nga mwana wange abewaka banamulaba batya. Yeah, namugamba togenda ku TikTok tokola kino. But it's sided. Mulimu abalala ngate abalala ngaffe where like twagala ku influencing abaana ku joining because of what we do. You've been paid to do ads on TikTok. Ofunye ku sente. True. Sente zino ozikolamu ki? Kuba oli mwana muto ate okyabeera waka. And omuntu omukulu yenna yeebuuza omwana ono ye yeebanjiza sente zino, ye yeeramulya sente zino, era bwe bazimuwa muzadde w'amanya, era enkozesa ya sente zino maama w'amanya. Sina kintu kyenkola Alan musimu ngamba wange takimanyiiko. Sikirina. I inform her and putting that aside, she's among like aliku team managing, so she needs to be nga buli kimu abakimanyi. So I'm under management. So my manager babeerawo era ne sente zange entambula yazo ebeereraga ku myaka gyange. I have 2 bank accounts. Hey. Yeah. Kati abakumanaging management sister wo baganda bo mulamu wange muganda wange ne mama wange. Then team wegaziwa because mulimu personal assistant, mulimu like egazonga team ojimaye netuketsa negaziwa nti onakola kino kintu tekiri mukya muntu omu. It's your family. So if I want Zaira okunangira nga real relief. Yeah. Do I talk to Zaira direct? You can, but it's not that easy. Kati gwe Alan you can. Era nze kati no muntu mula, by the way, it's easy because numbers zona abantu balina numbers z'abantu. It's very easy to get somebody's number. But era ojja kumukubira gambe kale mukwano, let me connect you to somebody and that somebody is going to get back to you in a few. Mwekyo wekikola nenkusindika olaba nga totuse walala omuntu nga gamba hey you're talking to Zaira's manager. Yes please. Nemunyonyola business nakunyonyola ekigenda okukolebwa ekirina okukolebwa nankubira ate era they're saying this and this and this and this. Are you ready for it? But yeah, I'm ready for that. This and this and this, are you ready for that? No, I'm not going to do that. Then we sit ngenda kutula Sones, Hyras, Nashiba, like my friends as well, because now they are among mu team we pushing, you understand? So we sit, so ninagamba ekyo tetugenda sobola kikola, kiri tugenda kikola, kino tujja kufuna engeri tukikola tutya tukigattawo. So yeah, it's not easy by the way ngo chikola weka tukunze lwakuba had someone asking just chokubeera nga Zaira agamba she's under management, not because I'm weak, because I need somebody and single bukulu Alan, because business zijanga nyingi nosaba sente zotandisabe gosaba kakadde ng'olaba kojjamu. Yes, naye ng'olina kufuna obukaddaana ekyo abantu kye batali mu kutegeera. You don't need a manager to brag around. You need a manager who is elder than you to think for you at some point, because baba babimanyiko. Kwacha Mr. Have mugambe ndi kumpewe yanguwa abantu babeera babimanyiko. Kitegeera. So that's why nze mu group yange kizibu okusanga nenkana n'omwange emyaka gyaffe gyenkana. It's either onsingako newe guba mwaka. How have you kept your name clean? Brand you? Surrounding myself with people who know how to keep the brand clean.
And personally ngange ngonzo omuntu because I feel like I love what I'm doing. So I need to keep it like that. Okubeera nga ki attracting many people. Yeah. Oli muvubuka muto oba osanga oli muvubuka muto oba osanga wandibadde oyambala mu ngeri yeesittaza oba oliawo smoking. Do you smoke? Not really, I don't. Do you drink alcohol? No. Kati omuntu yeebuuza ani atereeza omwana ono mu layini? Actually, line teriko kutereza. You as a person, ala nolina okumanya ki kyoyagala. Nze sina kintu kikuba kyenkozesa. Like sigezanga nako nekyewuunyisa. Because I have it in mind. I got an example, so I don't think I can do what I saw. What example did you get? I was once in the car. Sonia was driving. I think but not about to take a call maso, but nze nachiwanya maso. So what do you no, not into the but I was facing the window. So kati omukyala n'ayitawo ng'ali ku boda. Ala n'omukyala yali muntu mukulu. She was drunk. Like I think ne ku boda eyo bamutuuzaako butuuza. Kati wa boda yali yakikintana naye, you understand? And this lady yali mu ngeri nga oba kyogere ntya nga nze omuwala sisobola kugumiikiriza gibeeramu. I think lwakuba oba ntya okuswala ya Alan nze nali sisobola gigumiikiriza. So I swear ngamba I'll never be like that. Nga abantu bamusongasongamu, you understand? So I told Sonny, I think we just need to gambo wa bodo oyo tuteko omukyala muno mu motoka. Alright? Tufe tumukole kituntu because I felt like nza swala. Omukyala. Yeah, so the border guy told us amazima gani kinandi mbawadde. Nenange bamunkwasiza. Tenze sikola ki sebamanyi. Ngamba twali bizibu feka tugende kwe mutwale. But kuva olwo kyansigalako because I felt like no. Why? Shegera Alan. Nze mba ndabira ddala ng'omuwala kiringa nga bbaala. Sobola kutuulira mu bbaala eddakiika 3 ne bwe gaba abiri. Tevala sikola ezo simanga host biki. Bakubidde bakusaba. Come and host night biki. I can't because njabba ndya ssente zo. Nze okumanya nga Alan, I don't know about bars. I'll sit down, I'll put my head down. Moyo music yaogana, my friends can tell. I'll sit down, like I'll sit properly. I'll be happy for something like 10 to 15 minutes. Then the 5 minutes, ojakunda wango mutwe guli wansi. Munange tuleka tufaanagana. Nange music empulira nga aleekaana nnyo. Kati nanza tino mutulo, basi mulya na mulya nti ndi mu bbala. I just put my head down. And I sleep. Bakugamba dza tugende baka mu motoka. Like the day when again nako mbala for yali after Fit on Fire nga tugenze to celebrating. I was there for something like 25 minutes. Nenda bango bongo butabuse. Sinywa sikola kindi ya ontudde. Ndya nimu. Jeteka mukamo. Nenda bango bongo buntabuse ko nimu enzita. Obutaala sibutegeera. Edize abaana nga banywa shisha, abaana nga banyumirwa okufuwa omukka, abaana n'obalabanga. Oh. Chufi nsijja kwimanya ekinnuma every time. Nze nakose penje nakwane mukwano gwange mukyuzo oyo naye beranda baseka. Tuna gye twagenda ntusanga abantu nga they are smoking. Shisha? No. Cigarette? Yali weed. So they were smoking. Mpulidde bw'aliise I can nsobola obyawula but kyokka sibikwesangako. So ne mugamba okimanyi nti abaana baffe boonooneka bwe bati mukyuzu yaseka namuza abaana bo naani nenga bale bantu bakulu shegera but I don't even know gye kyaba nga nego okimanyi nti abaana baffe boonooneka bwe bati no si gwe gwasooka but nabasanga bangi bali awo batudde bonna nemugamba nego omukyuzu okimanyi nti abaana baffe boonooneka bati yaseka. Abantu abanywa weed bakulabikira bubi? Tebandabikira bubi. But no like kikanga. Sometimes because ndabyeko abantu abanywedde weed nga bavudde kati nga bali bantu nga bali you know. Yeah. So I feel so bad okusanga omulalu kukuwa nenga teyalaluka nti shegera nenga yalaluka weed. Chinuma by the way actually chinuma nga wokiwulira because I believe we can stop it but I don't know how we can do it. How was it the first time you saw someone smoking weed?
Actually, so I better off for something like 5 minutes. Omuntu ali mu smoking. Onaku lwasa okulaba ku muntu anywa enjaga. Yakubanze. Yakubanze. Yakuba. Namyuka amaaso nga sikyabitegeera. Tebasa beerawo. So agamba kyomanya nayisibwa si bulungi. Namyuka amaaso like. Schedule bwoba okeera ku makya okutandika otambuza ebintu byo otandika otya? Nzukuka enkubira Sone. Nemubuuza program to making a program the day before. Nemugamba Sone national. So nemukubira nemubuuza tugenda nemugamba kati Lorenzo lemuga tugakera sanga mukaaga nenga nevase kunnya ezokumakya nemugamba nyongera esawa nga 3 tugende ku 7 kigera kati my period nenkubira ne manager nemugamba today we are doing this and this and this and this and this. Is there anything you don't want us to do? Nagamba don't go here, don't do this, don't do that. But the rest you can do. Then after nenzuka nendaba nenyambuka wagulu ndaba mami nemubuza kawo nemubuza bayina byayagala okukola ne you know ng'omuzadde mu lunaku nemubuza oyagala kukola kireero ki nakunyonyola nakugamba ne byayagala then nenzida wansi then naza embwa yange sometimes then nentegeka ewange emboli awo ne Basone ne batuuka ani alabirira embwa yokulya kati toliiyo maama wange ne mukwano gwange bamuyita Isma bagifaako yeah webaka nayo mbulire yali ebeera waka mu nyumba yange but ne tukesanga ekuze nefuna ennyumba yayo teyagejja but mulalu nnyo aluma taluma bamuyita ani Blue nafuna ennyumba ye kitegeeza buli muntu yeyita Blue no not that sekyo Alan twale eri Blue family sekyo but bamuyita Blue, she's called Blue. Kakazi neti kagala kuzaala mukangambireko kazaale by the way lwaki yagala kazaale tekagala kati nafuniramu wa magoba bulunga ide sente zange Alan no gift bakakuwa buwe anti tekaina musajja akatambuziza nnyo kati katudde nako twakoowa katambuza ffenna nga wotulaba twabivaako mukatambuzanga mukanoonyeza apetuka embwa yonayonayo mwakateka kubanoonya w'embwa yondeka tobuuza kirabe nenga like namutwala of course embwa yonayona balina okuza magoba ate magoba ag'embwa gabeera mu kuzaala nenamuleka nenga wawaaye fena yentusalawo kagumba akawa kagumba balenge Blue mugumba sayansi kali kabulu kayinza okubanga kirabika. Why do you think people love your content? Because si mubi ayigiriza sometimes atera abantu oshimanyi abantu nakuzobagala nnyo ebitone by'abaana so I think they support that because mulimu n'ekitone okwagala there is passion as well yeah ate taweebula oyina numbers nnene bakulaga bantu kyabasinga okukulaba mu ekyewunyisa nno nze yange wenjiraba wanisala zonsobola gikulaga etandikira naddala like abaana etebuuka abaana mpoza bakadde nnyo naye okuva mpaka ku myaka giringa oba 60 something egi kyasinga okulaba bavubuka ate ensi yandibadde Uganda naye kati Uganda kale tesigama nteka but I think because of the videos I do they are attracting even more countries so Uganda yakamuko so it's Nigeria, Ghana, Tanzania, America part of it and Canada so. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemwemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. Ko ebbanga lyomaze ku internet. Yeah. Who is that one international celebrity that has ever inboxed you and you feel like shouting and see your name? Because you've done good videos. Oyina videos mzokoze naye kyemanyi naye waliwo golaba nti international artist oba muyimbi we abayimbi abimbi baba bangi so nenzijukizaayo kwegayiridde international artist yali inbox nzeeko message wasooka je nasooka yasookera ddala I think yali ya Jason, right? Jason Derulo yakuinboxinga ya mukama wange mbuno nga munyumya ki nkulageko ndagaako so nasaba kusoma bannange naye amasoni mbituufu Jason Derulo inbox Zaira Darrell Jason Derulo ono Jason Derulo techetaaga kuleekana Jason. Hi Sarah. Munalinda ko nawe ndabeko Soma message zange. Asigana wala nasigana nsoma nga bawuli asi. Ndomanyi ndichaliwo. Mama bali bebaza video je wakola eri. Mama. Sikankulage. Daiko. Nakasimbi kange. Because I tuyinza ofuma muno omulala. Leta tule inbox endala. Endala. Amasala leta tulabe. Leta lesson nawe. Gwe, kitegeza Zaira byaddala you one of the biggest TikTokers between mu ggwanga. Ne kati gwe kyasobola okukola gundi content weddagala lya jjajja. Bano baninamu omulondo simanyi habosoda simanyi kano kabasajja. Omulondo? Bundinamu omulondo. Abaana bakolako ati gwe Zaira tokyasobola kati oli wa bbeeyi nawe ndaga kuba international. Sijja kale boogera balamanya nze ndaga ko bulazi nti kati olaba ono. Ati abamu nze sibajjukira naawe. Nefu wano tuba tubalaba. Sibajjukira alani. Like some of them nina ku searching linnya yawe. Kuba we talk then after so kombulika Jason Derulo. Ora eri challenge wakola? Yeah. Kati yagamba ki? Baliwe. Mwekubira nesimu like nemoge. Actually well time yatuuka nga tu communicating via phone, right? So ne Jason. Abulandeka alani. Tunumya kuchi. Nawe tuli mkunywa. Yeah, we were communicating with them and that team as well. Tunonya ngeri ya ruyimba. So, yeah. Ngakwane ku sente enkalo. Lord. Sayiro oli mukodo. Kintu tukikubye tukibwe tukipikire. Ndoga nti close bansindikidde omutwalo. Gogo no wano kwata ko ebibiri. International TikToker. Simani. But it's possible nzo sanga na waliwo na because anyways yeah nzo sanga na balala. But I get many enaku zino na banji many of them that come abamu ngaba appreciating yeah omu nagamba I see you really too. Yeah. Ebintu yo comparing content nebyo comparing aba TikTokers. Nagamba me I love Zaira, I don't love this one, me I love this one, I don't love this one. Do you think mu game ya bya TikTok binyu mu babina ebitusa game yamwe? Mine nzistira nyo kwagala Zaira ofan. Mulambo wange bonna. Kivula ajja kunsanga ngona onangambye nzikwagala. Sijja kuddamu because gwoyo sinasonga nakinkukako okunjagala shegera alani ojja kunsanga ngamba nze sagala Zaira njagala Sony shegera ndo basagala Zaira njagala Cyrus oyina ensonga lwaki nyinza basi kusanyusa
ngate sone yakusanyusa asara sakusanyusa nashiba akusanyusa nze nga ate nze kyoyagala nkole nga si kyenkola ki kyenkola yeah so nze sitera I don't know kunyiga kintu kyestatika kunyo birowoozo mbo omuntu angambye mbugwe nze sikwagala wanta mboli akusinga it's okay because mbadde ngagamba your thinking capacity I'm sorry but gwe endo like gwe kyekyo kyolaba alright atira munsi ebintu tebyenkana wali osanze ko omuntu mukkubo nakigamba face no it's rare to find somebody ngagamba nti mpozi zero so osanga bana abawala natakigamba mbwakulaga embeera yeah that attitude mbwakwa attitude alinganga mbw atakumanyi alinganga kwa attitude mbu you feel small or feeling small sisobola kufilinga no small omukyala munnange naali eyo you doing your thing you're hurting yourself gwe weka olimba yes because I earn money so I don't think I have time to be like that nze muntu gogenda okugamba nti ninga kino nkusange mu kkubo ngutunuulire nga kituufu kyewanga ate nze njaganya omuntu wangamba nti ne desire gofaana naye njogere ki ofaanana I don't know there's I saw a video where you were complaining. Yeah. Someone said, oba wasoli osoma comment, olinga gamba, oba olikasiwufu. Yeah, actually. Yeah. And I saw wachidisizamu emotions nga nyingi. Yeah, I know because bachingamba nyo. Bachigamba nyo? Yeah. Nate sometimes tulira nenga ne kati mazima dala chako ono mutuufu nga kyayogera kituufu. Nene nzijukira. Linda kona waliwo tulira no gamba omwana ono kyayogera. Bakitoli anti kati ye kyalaba ku ssimu oba abekubya naawe ebifaananyi beba posting obufaananyi obubi ala nze sibimanye bebe ani akuba ebifaananyi byozaira sone cheka sone ankubira mu position eraga abantu nti nyirira nenga sinyirira wamonyirira wamasoni talabika bulungi zaira sone yakuba ebifaananyi byo ate okweditinga era sone yeah omusasula bulungi sone nkusasula bulungi omanyi zaira nze nange ndi mukwano gwo naye nkumanyi akasente sikata kanyweza bakakulongosaamu anti ojja mukyazaako sone ne Cyrus abo bantu abayinza okumbuulira amazima ojja bakyazaako Cyrus akasente Zaira akola atya akalubamu naye azireeta Cyrus naye zikalubamu actually katika ama mazima gali wegati my friends sina nsonga laki nkalubira sente zange kuba tuziriba ffenna ge mazima njogera weebali sina nsonga laki nkaluba Zaira kirungi kiki wali okoleddeyo omwana w'essomero ng'omusanze randomly kumuwa sente baza abana b'essomero sitera nnyo basanga ekyo nashiba yasobola okunja sitera nnyo basanga naye abana ba street bomb basanga nnyo ne bana batunda obuntu ku kkubo I make sure I buy what I'm not going to eat mujjeewo agende waka ako ni ka video akafuluma kano ke batadde recent ng'okyali muto ka video ako n'obulamu bw'onyumya kati waffe tunakalina tuva gulu and then I stop down kale kiraga nti wakulira mu bulamu obulungi obanga olina abantu family ennungi gy'ovaamu naye ate abaana be walimu n'ekitundu kye walimu nga tekiikolinga na buli bulamu bw'okolaki bw'oyogera kakati Zaira njagala ombuulire ojja otya ova mu kikomera omukyala n'ofuluma eno gwe ki ekyakusikiriza nga nti kangenizanye ne buli obwana buli eri obukyafu buli eri wansi gwatunuuliranga ki ala nisibonze obwana bwogamba obuli eri wansi yenza omu ku bwo anti yeggwe omu ku bwo naye gwe mu kavidiyo yagamba ewaffe kansoke nkootinge bulungi kuba wano ku TikTok tuba tuteekamu Zaira in long ago Zaira My name is Desire. Mona tusonyiwa eneo na wiki bagita Zaira family mbulo
naye ka video ka Zaira ketwagala njagala sagala kalimu gundi tekemu wano kubanga njagala obugambo obwo buberenga choka Thank you for supporting us. You are the best person we have seen you in this year. You are the best, and the second thing I'm by the name is Namiga Desire. Nedda My name is Desire. nedda kutwagala okuwulira obulungi saagala muntu yenna agambe nti tetwawulidde Desire wagamba otya mu luzungu Thank you for supporting us. You are the best person we have seen you in this year. You are the best, and the second thing I'm by the name is Namiga Desire. And my group is called Junior Hotas. I love that group so much. I don't know what to do when you are coming to Uganda. I want to see you every time. Thank you for what you did for us. We are called coming back to Uganda. We want to see you every kati lindako kati waliwo akalala kenjagala naye Zaira oyagala kaliwa interview netankula nkuyambe Alan. I can help you. I can interview Now nze yali ajogera. Sorry, let me give you a hand. kubanga interview yali so locomotive Chako. nanange naye kati awo olwo luzungu ebiseera bye wali osomerawa anti akalimu music My name is Desire. Ife ewafe ekizibu ekirofa ffe tulina gundi flat house kati kyetukola we first clean the ladders after we wash the utensils and after we clean the what where we cook from and we clean the house. I help my mother to cook food and I come and I dance. My name is Desire. Desire Tolez. kakati sokombulira manyi wamwe mwina flat Alan, rush today. manyi wamwe mwina flat house kakati Yeah, actually yes. wama ate si kibi kubanga era mwabadde baplan kids gwe Don't do that. Alan, I know where to gende. wamma kale tusooke tugende wano wamma ova otya eno mu flat house nojja eno bw'okubyamu akafaananyi nogundi ebaga kiki ekyakusikanga eno wamma Teri chansika because nze yali omu kyandi mukunyonyola nti abo boogamba ale nekyonsa bwe baali bayina nno bwe baali balagako kye bayina. But I think I just loved camera so much and I love to show off so much. I don't know. Nawe okimanyi you show we when I was young. Naye kati era mwekali. Naye kati Alan yano nga bakuggyeko waya no I have money I drive my car. Engamba. Anti kati bwe biri kitegera I have my car. Weri sijogera mbu bigambo kitegera Alan. But kyenkugamba kikino amadaala goye gali sagala nimbe. Wegali amadala. Wegali yes. But remember telling you. Yes, wangamba. Oyamka upstairs. Telling you upstairs. No gena ko msenge choli. No. Amadala kwegali kachenalingezako. I think ekintu nachoga ne bachitaninga. But actually naringeza kunyonyola pomukazi yamuza chenkero ko mchala yamuza chenso kokola. Nemugamba I first moved the stairs anyways ladders. Jege. Ngache nalinzukanga nensimule mfumbiro nensikira mpaka madala chechede kitufu na I think nachile wali kusomero kyawo primary Outspan primary school. Out what? Outspan. Awo wali mu class ki? Yalinga I think P6. Yeah, it was P6 actually. P6 yali P6. Yali P6. Luzungu lwa Outspan P6. Yali picheka P6 nze kungere goyo yamanyi bye yeyogeza. Luzungu lwa Outspan ku P6. Ulida I think it was P6 ama sicho ajati yani Nashiba oluzungu olulidde P6 ndika nawe one more I don't know nenga chama ichaka yali P6 ne kasita kati byayita watereza gwe kati kali ka video olikola bata nedda kano mayine tiri mu story yona ya fuluma eri party je nagamba but I don't know you are the best thing about we've seen
oba in this year I don't know. Ekyo kitereezezza. Ati manyi ngeri gye nakyogeramu. Nkakuddiramu. Nziriramu. Ate nziriramu video. Bana Alan wano waliwo ebintu ebitambula walayi. Kaleke. Alan. Kali eri abantu ke beetaaga. Abantu beetaaga okawo. Uliza soko uliza abalayi yogena babuzabuza. You are the best person we have seen you in this year. We have seen you in this year. Kati soko linde. Kati awaliwo. Ne alalino nawe ndeka. Oya bakazi bakulu bakwembogonga bakulu. No mubuza nagamba ndi ku campus nayo kubembogo. Kati aka video mali mukolera kakuwereza abazungu. No, tekali ka. Kwa mwaka mwakirire no mugeto mu shooting. Alan muwereza abazungu. Try to come friend. But actually, no. We had somebody. Alan, try to understand me. By the way, I'm trying so much. Ne? Aniego mwali mwebaza. It's the best thing that has ever happened to us. Either muzungu. No, he's my godfather actually. Mujenge empale muli mwebituli. Zaida likato kusalewa n'enviri. Kati Alan, olaba your life jola bomu. Your life like yali real. Yali real. Temuli mumbuchi bwaise. That life was real. Temuli mumutukirire wansi tukole kino. That was me. Yes, temuli mutukirire twambale ngoye mbate tumenye obuse pitch. Katika video mwali mukakolera ani? Bamita Bikauma. Ali Bulaya. Anti katinga ya inokaga bali mbazungu. Tubeba n'abaana betuyina mu Africa. Actually, simanye ne because I was young. I don't know about that. Kulabake sawa zino. Agamba ate gwe mwangamba ali oli alina million following. Kati buli obulala buliwa. Wetu tutandikirawo. Bwani. Oye mzee Kavuma. Kauma taliwo. He's out. Tukweyanza omulimu yadde project teyagguka mzee Kauma. Naye kali ratu wafunamu Zaida. Kati bano bonna biwali nabo. Bali kati mukungula. Kyokka bali bannabala bo nga banyiika obunyira bakola batya kati bo baliwa. Bano betuba tutandikirako ku show yeddako. Betuba tunoonya bano buneeno. No, ekyonsa. Muli obwana obuli essaati weebuti. Ngogama nabo mbusebe abamu bali bakusinga embeera ennungi. Ng'akana kali essaati weka. Nga ndi maaso ga kamera. Ndeka Alan nkugayidde. Omanyi omwana omuto watuukira okulya essaati. Omanyi embeera gy'abalimu ewaka. Amasayirasi yogera amazima. Omwana watuukira okulya essaati ekitogi. N'enkuta ne Sayirasi agambye n'enkuta tekuba. Naye Zaira nze njagala okutegeeza. Project eno teyaggwayo. Nembadde nkusaba. Project twakola. Daye bwayise. Jembeera sitaka. Bambi wamaddayo tunoonyeza obwaddala. Obuki? Obwana. Obuzi naye? Zairo kimanya osobola okukolayo obwana. Obuli obubi ebyaddala. Bakubuno bwe baserengesaayo. Manyiza nina groups z'emmanyi nga zikwata obwana ne zibutwala ebwayiiseeyo. Kati omwana ava mu kalina. Ku madaala upstairs. Afulumye gate. Alan fin try ndeka abula Alan ndeka. Naye kyonna kyekiri ka story successful. Amen. Kama akuyambye ebintu obigize ate kyala ebibuuzo wabiyita bulungi. Nebya senior 6. Negwa abantu balinda result sizo. Brennan n'atuwa. Ne tugamba Brennan katuwa dole eggulo. Zaira wakutuwa kumacha. Wallahi billahi tallahi. Zaira waganira result sizo. Bacha azirinze ne kati. Nkugambye nzaba nabagambye ntojja. Ne bagamba generalizat. Neze ndagako. Nze siri wa lugambo. Simaba nalizati mwezi. Sinalizati mwezi tuzagala Alan. Sane bannange. Sane sebo walabanga njogera ku bintu ebirimu amakulu bampe simu ndaye kwa alizati nga yefulata wulira. Lete simu. Nze bandageko wano. Amaze ndagako bulazi sijja kwogera. Alan ogena tiraka kadde ka fili. Amanya. Nange. Wenzira bansagala ebintu byeyogeza. Zaida, kagerizati. Mwamusasula fizi.
Now obuuza mbumwe musasula fees. But that's okay. Actually, I think Omanyi when you're a celebrity, people want to know everything, yeah. Yes. Atela buli kimu. Anti abuzibu webuva nti buli choyogera chiba chifu chiba chitu. I know. Ekyo kyo nange nkimanyi. Ekyo nkimanyi. I think there's a way we don't need to prove everybody. Ate nga togenda kuleetera buli muntu kukakasa okitegeera jjukira ebintu ebimu olina obyesigaliza. Ate kati kendaika message kalingako essimu kaliwa tumonye fenna nyindako kano asiyeyo it's so kakano so blank katulaki tobitulagira ddala anze kati nako obuzibu. Let me see if I still have it. Kati mwesera swaki temwatugamba bakugamba ki yani bannaye fiizi zaffe tezifiiridde bwereere nga tukuwadde bulango ku TikTok n'ogulamu amafuta okuvuga emmotoka ogenda bada y'ensonga lwaki tubuuza ne rizaati kubanga amafuta agadde gatwala ku ssomero mwabadde bagamba ffe tubali tugakuwa kituufu naye ate gundisijane nandijikulaze ate mbadde ngamanyi obuuza Joelton until I was scared actually. Some of my friends. Ate Joelton goweereza ebyo byali bibi nnyo. Nasaka baweza idea ngebiche byali bibigwe. Do not talk about my friend like that. Labayo. Yeah. Awulo n'omwana. Labayo. I hate people talking about my friends. Ate yabitulaga. Nange saabalaga. Fetulaga. Nze wano ndabye nze n'abagamba. Abo banaweereza Dax idea. Dax omuwa. Natya gemazima. So I sent my close people like to help me. Ni wa performinga bulungi ate nnyo. Kwatira ko Sony. Maliriza. Yeah. Wa performinga bulungi. Amatubaga ulanze ndeka mukama katonda. Ne kati oyagala ku university oba toyagala. Njagala naye sagala somera wano. Okay. There. It's a good topic. So naye ate nzokunzikira wano. Olaba university nyuma bweti nogenda ne Science University nogenda ne Sony Nashiba agala ku ayo aliwa Nashiba ayu what's ayu kubanga wakatambala ddala Nashiba muleke Nego, which university kale would you want? Nchidina mutima ne bali bajimanyi. Victoria ye kusobola. Ndi mulalu nnyo bandi muntu mulamu. Ano Victoria ye kusobola because oli muyizi mulungi ate osoma bulungi. Ate yasobola kuwa basale. Ate babi. Sorry. Sorry, Alani. Ndio kusema tuvireke. Kubanga ojja kuma omuliro. Ate weeyoche. Actually no, mbere ngina okogera but it was nice going to my oloza mu chibi. Wallahi nze nkimanyi but you're the only person going to charge and TikTok alwa okogera ekintu ekibi. Going to okuloza ekintu ekibi. Kale tugende walala. Abla Alani. Naye kati oyagala kola course kikale Zaira. Lo. Ha. Mulo wali amazina. Anti. Loba nakukirizo zina kano. Nene baba batikide. Era nabo balaba nga bali muzino. Nga bajaguza basicho. Nga bajaguza. Zaira. Lo Justin. Abula gwe. Zaira. Lo jagala. Naye personality. Omutima gujagala. Naye omubiri. Omubiri guli walala. Era nze Zaira mu music ne bakuwa MDD ejja kunyumira nadi sijagala MDD Kale tumanyi Zaira oyinza okula n'otuuka like 25 nga ebyokuzina byakutamango oyagala kubeera business awo bonjozi nno Daviso akali nonno njaga mbere ng'oli omukyalo omukadde ali ku TikTok asiba Gomez mpaka kati
ali ku career yoyonze Nagala zina no mazina Alan I feel like I love what I do so nange munange njagala kyenkola era nze abantu bambuuza bana related yako designer ma Brighton ne bagamba ajja naye azuukuka late Boba wa kushootinga na Zaira obango oyagala okukola ekintu ne Zaira kyonna please if you're there don't expect Zaira at 8 at 9 bambi that's a lie era naye bwakikusuubiza manya tajja kutuukawo Cyrus nimbye naye oli ka business naye akakuuma bulala bwatuukawo omwana Zaira azokka Anna wali wakyogedde emabega bwoza okukozokka n'omugamba akwongere mu Nembagamba nemugamba naye mukwano sone ati jukira okubaka kwaffe actually walai naye ku tiimu yanyi asinga obeera strict gy'oli owulidde njakaku shegera that is Sone ekitegeeza Sone alabika yakufudde ky'oli partly omanyi abantu babaagala business gwe nanyini business oba togiraba Sone naye azina amazina talinaamu yadde but my team Sone azina amazina oba talinaamu yadde ayinamu obuli emmere ayinamu agamuyisa ku geeti ate Cyrus kati oli tica wange Cyrus calligrapher ono mugana wange omulenzi olimba mukulu wo kitegeeza ono ya monitoring entambula y'ensimbi mu kampani nedda ate kati oyo si gwegwe bambi amanyi kiba kirungi n'obeera ne sister wo n'omubeerako abavubuka bangi kati wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty agasajja gangi zenze obaano ku show olina gamba wai olina namba y'akaana ako ningamba omwana omuto omwagaza ki era amaze nkuwagira obeereko oyo naye muntu wange mukwano gwange bamuyitaani muveeko he's my friend he's my friend anti waliwo don't be close he's my friend Alan he's my friend Zairo jano ku interview ngate waliwo ensonga abantu ze baagala omanya no eze ensonga abantu tebagala kuzimanya because no one can I push my thingy behind you can so why not kubanga ffe kye tusinga okwagala waliwo ensonga nga muntu n'owamugamba amazima talina kyagenda gikolera seekyo yajja aba alina kyayagala so I don't think wamma oli oti ladies he's my friend actually kati bali obambuulidde omumbuulidde erinnya n'ombuulira kale ye brother kamuleke tayagala kyokka erina ogaana okuŋŋamba erinnya sirina linnya lyenkuganye kugamba oyagala manyani gwe siyogeddeeko liri lyesoogedde aliri liveeko mpozi nkugamba omulala liri liveeko mpozi nkugamba omulala did it liveeko like I don't want to talk about that like thingesala ko nera kayimba kenjagala onkole munzirire mu atumalirize njagala nkutereze eri gyombuza sagala genda naye ono bamuyita oli kamubuuke sagala mwogerako nono bamuyita NBA ono bamuyita Cyrus ono bamuyita Nashiba oli Sone oli Lawrence naye kati oli sagala mwogerako anti waliwo akayimba era kesteru kenjagala njagala akayimba kano mukakolemu choreography
agenda nyuma Cyrus njaga muyize ku luno oluyimba nga ekintu nga kinyuma kati enkola ya taxi lwaki gwazeerondera kenjagala otekako amazina naye anti abalabi mubaliraba naye Zaira nze Anange kaiba kaveeko siiza kava kubanga abantu bakaagala nnyo Anange akayimba nga kabuze kyokka ati Cyrus yajja okujjukiza kaakano mama kana akayimba njagala Cyrus kana akayimba agenda songa ya lavu yetusa watata w'abaana kayimba kumujja kankolera jakakogana omutwe sajja muteka mu chupa nako kaagala nzani gwenteka mu chupa na biveke munange ebya myaka gye giraga eyo osobola no kinga kugamba mbumbu yekugamba ati I don't know but no agamba ko kampere na shibo oyo nayenze nashiba ngenda kakuwa kati eno todda bakulyawo dda anti bwe kagwayo oba tonakawuliriza linda kukanga kuwe katandika bwe kati banaye namu mwakubanga endongo mpanvu naye kati Cyrus yiza amazina wano baggo gwe neesiga mu kayimba kano Cyrus gwayinza otuyamba It's a very nice song actually. Njagala mukanzinire. Asaba weebwa. Cyrus ogenda binko lya masavu. Guno maka tulinayo pata yaffe. Yeah. Nga eje twakolera last time. Yeah. Abajita Fit on fire. Yeah. This time round tuli nani? Eba maka gujja Maka ana mumulindeeko. Baja. Twajuka January this year. Twajuka this year. Hey, kati so January next year. January tugenda ba mukalulu. Emboka egenda kubeta amanga. Fit on strokes. Omanchi writer fit on strokes. What are you saying? Alan. Ojawuli amasimu gechika kino. Saira mwana go where am I going to pass? Hazende kama mleonde kazaira. Fit on strokes. But mothers meant while you like kulonda I'd forgotten. I'm sorry. So we are going to sit. Nga team. We talk about that again because I didn't know. So finally nga tunatira okubanga tumaliriza Lady Zaira soko tubulire. Twabalage ne Shalom. Yeah. Negwe family ya Bobby okimanyi ogiyingiridde ddala oli musaayi wali eri wakati. Mama. Oh my God. No, Dax vibes. No, kati kasta wayingidde nze bangambye emagere tokyakonkona. Oyingira buyingize wa mukulu wa Dax vibes ne banga wow, that's really nice. Kati wa Bobby oyingidde. Nze kasana kula ne Shalom nga mwegoba olwamaze ne mujjayo bu Santa Leopard. Ne mugamba real life simanyi wati. Mabita batya?
bazita batya Relief Center Pads. Erinnya bukyali bupya bumbuzaabuza. Ye bwo buli butya. Eri omwana omuwala. Bulungi. Buweweera. Nnyo. Mugati mupya. Ala ogenda kunsesa but mugati pads actually ala ndeka pads mpya ate nga ziri so nice ala ate nkubuzaabuza ntya. But then osobola okiyita bwotyo. Anti era okibikka obulungi kati kibawe bwotyo wamma. No. Mugati mupya. Zina amanya lakuwa abaami mukkirizibwa kati nga ala nkyakoze kiba mbadde njaga ngendere ku kikyo but nze njaga nzitenga baziyita Relief Center Pads. Nungi nnyo eri omwana obuwala nze ayogera. Bazikola. Abazikola batya? Like nga bona agamba company bagiyita Relief Center Pads era be bakola pads. Yes. Bulu asibaddeyo mukwano badde netegusulwa nga tuli mu lugambo lw'abagundi. Soko obutunyonyole bulungi. Ate lwakuba obuwangazi bwako buli butya. Basobola okukaleeta wano ne nkulaga. Leeta mukwano. Simuliraako box. Anko bambi yangu. I need to kubeera nga nkulaga nga olaba. Kati ogira leeta kumboze endala. No, ziri kumpi, very near. Anti naye speed gyakozesa. Twalitumye Cyrus. Cyrus kaweewo. Awo Cyrus abadde yatuuse. Cyrus kaweewo. Anyway, so tugende soko tunyonyere ku Relief Center Pads. Relief Center Pads ziweweera like mpya ate ziri very unique. Yeah. Nungi nnyo njogera because nanga ayogera wano ze nkozesa. Ate akaseera. Nkaseera. Tuli abagamba simanyi time. 8 hours holding to time. 10 hours. How many? 8 hours to 10 hours. 8 hours, 10 hours? Yes. Wow. That's really great. Atenga zikola bulungi. Zirimu akawoowo. Yes, akawoowo akalungi nnyo. Atenga zitangira okufuna obulwadde buno bw'abakyala tuyita infections. Obeera ng'ofuna infections ng'abakyala. Zizisikayo. What do you mean? But zitangira. Because in a period y'abakyala mwe babeerera nga basambya akagere, you know, mubeeramu that part tubeera so sensitive and so buli kimu kijangawo ekyagala if you're not that much protected. So Relief Center Pads, no nnyonnyola pad yaffe kyekola. Relief Center Pad ekukwata nekutereeza kyova ekubeeramu eyo pad yaffe tutekamu akantu akaziyiza. Bajambala nkapale oba? No. Abagirete nkulage. Twetaaga okwanza nategedde kati awo singa Cyrus akomyewo. But he's coming. It's a very affordable pad. So soko tubulire. Mwakwataganye mutya ne Sharon ani yabagasse mukalanga awo. Bankubira anyways bankubira esimu. Aba Relief. Aba Relief CEO yayitira Uncle Kim. Kim XP. Yeah, Kim XP. Yes. Okay. Nankubira esimu. Bankubira nasoka basaba like product. Nebagamba they give me some time. I first feel and see. So they no linda akaseerako. No. Nengezesa pad to protect my brand. Akaseerako. Akaseera kange batya no secho Alan. No gezesa pad. Nenzigezesa nempako nabe waka neme kubeera nga nzenze kakola atya. Akifiringa. Yeah, njagala mpulire buli muntu kya gundi jampa to protect my brand as well. Enjoy time nempulira ng'omuntu. That even my sisters nabo ne bampa feedback yabe ngate zikwatagana. So I went back. Nembagamba ya pads nungi nnyo we can work. Omukulu nangamba we would want. Eta kagati yako wan. Kaiseno. Tubadde twagala like oko oba tusobola okufunayo omuntu omulala bosobola okukola naye. Omuntu omulala. Ani yabuuza? Company. Omuntu omulala. So I sat down nenewa time. Ndowooza nga I can use Sharon. So nenkubira Dax nemukubira esimu nemunyonyola ekiriwo. Then the last time when again osinkana Bobby ne Bobby. Amasoni tata so the last time na yogera nabo we sat down nembanyonyola what's on board and yeah never forwarding a Sharon, so we are netufuka ba brand ambassador babiri business partners. Went to a meeting. Yeah, so Dax natusayo Bubaka.
I was invited netugenda. I sat nenjogera ne bamasolo netusolo then netukola bulungi then netufuka brand ambassador babiri nze ne Sharon. Kati mugenda ku billboard. Tuli ku billboard already. Kamocha, right? Yeah. Hey, muli ku billboard ya Kamocha? Sinayitayo. Yitayo. Kati soko gisumulule. Ngamwe mbasomesa, right? So, padi ya feno, eh? Ate singa tubalero kiboka twalifunye ne Mirinda fruit. Ate wachi. Mirinda Kale gena maso. So, nsitegedere ala. But anyways, padi mujiramu pads munana muno. 8. Ati ogamba mujiramu naye totulaga bakuganye. Nongenda kulaga, nchakubulira. Muberamu munana netukuwa ne bonus eza pantliners biri. Bachala bachitegera. Ate nyangu kusumulula. So wano waloka open. Siya kurana nayo. Siya kuruma. You just tear here. Yeah, wogena oluma bulumi. No, ate olumachi. It's very easy to open. Chiraba. So muberamu 8. Yeah. So these are the pantliners I'm talking about. Pantliner. Like abachala babera bamaze like bamaliriza their period. They babera tebagala kozesa neneno. So netubatira free pantliners. Ezili meka? Biri. Mubera mu biri. I don't know if I've lost one. No. Zizno. Pantliners bid, ne pads jam nana. So this is what I was talking about. So this kayamba ku infections embadde nkunyonyola nti eyina ne scent ennungi kawunya bulu tamponyeko mpya. Don't worry. Alan, please don't be dramatic. Ochite kapya? Yes. Gwenno nawe. Kapya. Kalingo omudalasi. Yes, kaina scent ennungi ate neno part etuyambako ku infections nazikwata you know. Ate nekirala ekiri ku pad yaffe ennungi pad ena obukwata buno bubiri akakwata eno emabega n'akakwata eno details bachitegedde. Yes, I don't know. Nze zinyonyola pad yaffe abantu bagitegeere pad nnungi ate nene mpanvu bulungi nnyo pad yaffe eno. Ate by the way obuwanvu kigumize nnyo like eraga wano ekulaga bulungi nti wano we watono we wagenda mu maaso then wano we wanene ate kati let me show you. This is the part agenda ku a maaso then ene wanene we wagenda wansi. Anti katulawo bo banyonyola nnyonnyola ngo batunuulidda mbalaga ba naye kati nze ne bongamba yino part egenda mu maaso. Wama you look oli mu vehicle tutekako buno buntu bubiri obukwata so this part ene ntini this ewasinga this screen thing ekuyambako ku infections jotunuza mu maaso notekako like that. Okay, Alan. Alan. Then ene wagazi noteka like behind. All abantu waliwo difference. Noteka behind. Nti ate like a quarter for 8 hours to 10 hours. Ngate wali kayitamu. Ngate wali. Chokango oli fresh. Ate ngoli bulungi nyo tolaga na kulaga. You're very Towunya tokola chi. Yes. That's really nice. Balungi. Kati nze banda bamudde. Kati awo gibambululako omaze. Alan is so dramatic, but then that's it. Company eriwa? Kamocha. Eri Kamocha? Firebase. Kwenye nyini Firebase? Mu bitundu ebyo Yeah. No wotukawo butuusi nogamba nonya relief, company ya relief, sanitary pads abantu nabe Kamocha bagimanyi. Era bakugamba okwabadde Shalom ne Zaira baby kirirawo. Kati lero mujiro nchinze. Yes. Babi abaddeyo. Tabaddeyo. Shalom azze. Nchamtaneta sobodde. Gwa abaddeyo. Nchikiridde Shalom. Annaka tugwera ne bwokiikira ekintu kiba kyonna kikoze ekitya. Ya kiba kiwedde. Kiba kiwedde kuba kati wayingidde family. Oh my God. Tuli wamu ffe mweffe. That's okay.
So bye kupadya feno nungi Alan Chenyinzo gamba abantu nungi nnyo era abazadde bonna. Wamazaira TikTok mulimu si mulimu? Batya. Mulimu okuba TikTok mulimu si mulimu? Mulimu kuba guyingiza oba ng'oli mugezi ate era oba ng'ebintu byokola bisaanira okubeera nga bakuwa kampani y'abendi nga nange we nina relief. Yeah. Mulimu ate gufuna kiralu. That's what people don't know. For as long as you do what is supposed to be done and you're guided. Alan, I believe you remember Nenkubuza Alan, this and this is happening. What should I do? The more you think that you know, or sing a little more kumanya, or what to mind, go can you what to mind to Wessa, to mani. O maine wali abamanyi beweta to kubuza. Katina abamanyi ababa ina tina bakolachi. So meaning you need someone ategera atamani. Chiva nkukubira nzuyo daxi nzuyo mikwano jangu nzuyo mama. Yeah. Me to say something chobamanya Alan chiba chise wantu wanji. Yeah. Ekintu ekyakakutuukako guno omwaka ng'ogambe Chantram depression champisa mu buzibu but neyobaza Mukama nti wakiyitamu. Omwaka guno. I think I think no mwaka teguntambulidde bubi. Mpoza omubbi eyanziba amataala amachi side mirrors yange ne nakalabule motoka yange. Tekyantula mu depression but wow, why? Nga nakajireta paba. Nanjigiriza yabba amataala. Kale emotoka wajukulubula general. Yes, no mkwano. Ya motoka yange yakole but oyina ndoza ntwajije mu bond jo. So yajijamu ama side mirror katikya kane mu parking oli yavayo na kolobola ebintu bibaawo yeah. Echo see depression but chanuma because like nagamba yiyi fena tuparking za fena tugenda kuvaawo wao wacho papa olaga wanza jesiraga motoka ne bagikulubula. Yeah, nawulira bubi. Yeah. Kale kyemwagala mbuuze ekirala mujja kibuuza nga musanze ku live ya TikTok. Muweebuulize Zaira. Nja kubaddamu. Ajja kubaddamu. Kikwatagana ku pad. Nze wendi kano kali mukange. Wenafuna kalera nja kujja kugamba ngo tuliyonkeneka. Ode mshuma. Just bade baga kumenya ku fit on fire naye wabazemu. Namba najizemu it's okay. Kale mukasera kano kenyini there's a rush to try. Why can't you try acting? I feel like you can be a very good actor. Ne ana ngwe kenyini nyinyi ochimanya abantu just otuuka late. Angojeko ebyaletinza abantu abangi mu kifo bannange. Nze bannange kale nja kuyita mu byange kuba abali bawo bonna bonna obo bamanyi. Ne acting tugenda laba sala sinachali gina chinjigiriza. Ne Cyrus buli kimu akimanyi bannange. Ye musawo yakola bwati buli kimu yaki. Ye musawo ojanja bachi. But what I can say is Cyrus ngala bikango omuntu asoma ddi. Tuwaite ku mmere nga tumaze okusoma kuba mwewuunyisa. Mbola bikango omuto osoma ddi. Omukubi akakuba. Cyrus mbyamala form 6. Nkugambe mbantu batambula nabo buli omu aina part nga yo nange nakola nti ngenze Cyrus yo twetagabira bako Cyrus muta ali nganga wa form 3 ane Cyrus ogenda lirawo emyaka bannange bana agenda okulanga ofuuse chicken ng'oyagala bakazi bakuluko. What is your best TikToker? My best TikToker. Content creator. Go gamba nti akunyumira. Ola content we no njumira no seka mnoga Talivian. Akunyumira nnyo. Ne bano bonna.
Banno tobagattagatta mugotteko naawe. Sina mugotteko gwe. Gamba omuntu omuyimirira ku line yo ndi Talivian period. Nkunyumizza kunyumya. Alora sogattagatta naawe. No kubanga be bakola binyumira era singa tebinyumira singa temulaba. Ati awo mbadde nja kubuuzaawo after. Asagala obakola bwotyo. Nze njagadde batwaliramu ne Talivian. Because ancestor. Ate omuwala nga wejjeeko. Oh nga ne uyo Nashiba. Nashiba akola content. Uyo Nashiba. Kozera Nashiba nga akwata gwe. Jelton uyo Michi. Nashiba akatambala akasiba kamukiriza okukola content. Kati mba kusomera. Nashiba ndaga ku content ndaga ku gundi content wa Nashiba. Asimango uli nabo never die uli ajirina. Nze nina wane simu. Oka Nashiba akola. Era tugenda ku gundi ya Nashiba nga akwata gwe ngo otambula ova mu motoka. Nawe ati abantu banyoma abantu. Teka konda be. Kati Nashiba nawe naku zino naye gwe kino. Actually kale. Takana soko tulabire wano. Kuba yabidiriti ngolo. Sebo Nashiba ina mukko. Aina. Ina mukko. Aina. Ne ansinga. Kati gwe Alan wano wetukuteeka nenkulaba nga ovuddewo Alan. Wa? Wano wetutudde. Ozina olagawa. Ize. Kale programu ya olunaku olwaleero njagadde ekome wano tuline brand ambassador Warrell Leaf ekikola kino kyolate bayiwe kankugamba olime kwerabira Ray then so kati kibata nasasula no banange Alan tekyetaaga kubaira nga bakusasula I'm your friend actually agwe nkuko so how can osoba beera otenga tumanyi mukwano go kintu kyakola nze nga namanya nga tuli fena mutekino batusasula fena no Alan wagenda weka but I got to know negwe kali akantu kokola n'okubira abantu amasimu tutestinga lumo kijja kwogera ebintu ku live tosobola kwogera because okimanyi oyogera byenkola era wankubira ngandi eyo ndi mu activities ndala anti olaba budde bwa kiro anti olaba Alan I was watching soccer temugira temugamba reko activities ndala gwamani naye kyenkugamba I called my friends. Ngabona. Nate eno launch oba computer ngo budde bukyali nadde nja kujja nayo ngambye ku matcha. I know. Nze nalje ne covering nga bakuwa sente. Kati abagena kwa. Kati abakuwa sente ngameka. Bacha. Alanjagala mgananga. Bana munzikize nsabe kwa wano mgananga motoka. Begairi. Baka kuwa moto wakafune motoka atoyagala motoka. Aina yayongera. Kubananga omma mbadde nsaba banskize nsaba mgananga ngulire motoka. Mukulu Habi mbadde nkusaba ne Shemaira. Mbadde njagala Mercedes Benz nganjikabye. Munyambe. I know Alan kitegeera kyoyitamu. Nenjo zikiriza njogere ku channel yo. Mbagambe kuba njagala njipostinze nkoze ntya. Mbuno kati go baganda obasobola. Era basobola ne bampa jennina. Ate bba yasobola. Mbuno kati yagatuuliza bubi. Ekyange kyekikyo. Gwe nze gwe. Nali mvuzeemu. Yedi wali. Ala nate sagala olimbe gwe yande. Wamalu linavugamu. Kamulo kakagonda bambi. Katitika tufuna gola bate tufuna benze. Njagala ofune mutuka nga ya wagguluko. Njagala benze. Era njagala benzi ya. Twaganye mutuka za wansi bweziti. Emotoka ogiraba giveeko. Njagala nange nze bintu byenjagala ne bakyali baffe twagala mukamu. Njagala kawewe nenga kaduka. Kasienta. Ndeka naawe. Nze nelabe naku mupasa toyinza jinzi za nze. Olaba Silas kyenagamba. Besimya abalina bakitabo abakola enteeka ne batasanga bwamu. Okategedde. Tulu. Mwana gwe. Na olaba osabye emotoka ne Silas nasoka nabeeramuko serious. Batya. Nga face egamba nze ngambani.
Shia. Hiya. Ale kati wala bantu bonga bintu bya babali yao. Kati sitasa kutomtunza mu kamera. Na ala ninza no ekikulu mbade njaga kusaba omanyi omukulu. Sabe motoka. Nsabye. Ndisabe bulungi anta ulidde. Shia. Asaba atalina amalala. Ndeka naawe nze. Habi togimuwa. Jiwani. Nkugambye saba bulungi emmotoka oteekeko baaba. Mukwano my love. Baba wange. Gamba baaba gyebaleko osiibye otya. Mukwano uliro omulanga gwange kati bwe sisabe gwe nsabane. Lagala banvume. Ate gye banvume kati bwe banvuma. Mpe emmotoka baleme kunvuma nze. Kale Habi mbadde njagala okusaba n'obuwombefu obw'ekitalo. Essimu yange eri 0758 26 75 73 ejja kuleeta amannya Mutalwa Alan. Teekako ka send wave k'owulira nga tekakuluma ng'owulira kanjyamu bulungi nnyo kubanga Zaira yaŋŋambye nti nina kwegambira. Kale kati Habi sooka okole laba ekisoboka. Emmotoka weba nnyangu sooka mmotoka. Bwe makye nkugambye kyekyangu sooka ekyangu. Asooka ekyangu. Kyagala banenge tumira biro bula. Ozi mukyala we yaani? Shamaibra. Miss Senyonga. Bambi onayogerako naye Bambi. She's a good person. Yeah. She's a very good person. Atunda akola atya. Ne Dax vibes. Ate Dax muveko. If you're like wetubanga Twitter abantu balungi. Niba nango oyagala Dax vibes. Yes, because akoze ebinene. Just know he has done much. Kale. Saagala kusukako wano olunaku olwaleero for now. Dax vibes siba bulungi. Zaira akutumidde. Nkutumidde tulina concert. Kale mweraba musibe bulungi. Banenge tulina concert. Lwaki oyanga okutujjako nga twogera concert yaffe. Mwagala teekako concert ya vibes. Hiya. Nakuzo mwezi mmeka? Nange neekubye tujja langa olulala. Musibe bulungi mweraba. Mu Agusto. Bya ntondo. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.